20 omwaka ogw'ensasage nenga left right ntandikira Tata Sam. Ready. Ladies and gentlemen. Ready fuck. Ngantegeeza nti abakyala be basooka bagamba ekyo. Okay. Bettina obulambu gamba ki? Obulambu bulungi. Bannayuganda olunaku lwaleero tuli ku ki? Olwaleero? Bannayuganda? Balina otutegeera mu shooting nga tuli ku ki olunaku lwaleero? Abannayuganda kye tuliko twegasse wamu ffenna abayimbi ne tuyimbayo akayimba nga tusaba taata pulezidenti w'eggwanga atutte tuddemu tukole ng'abalala bwe yabata n'abawa instructions nti mwambale masiki munaabe mu ngalo mukole social distance naffe tusaba atuwe byaba atuwa atutte tuddemu tukole. Tata Sam, oluyimba luno bangambye tewayimbye. Nayimbye. Ate kumanya nayimbye. Abo ba Bettina basoose ne basembyayo empologoma. Nze nasembyeyo. Ani abayita okubeera mu luyimba luno? OS, Mulangira Suna. In fact sikutuyitako ka. Suna yafukubye engoma. Obedda atuyambako okutuwandiikirako kuba nze siri muyimbi, siri muwandiisi wa music naye yampandiikidde kyensobola oyimba ate n'ategeera nnyo kuba mmanyi amanyi obuzibu bwange we buli era ebigambo byange mu luyimba bigamba sikyalya kuki ku nkoko ensi yonna ekimanyi kati ddala watali nkoko. Tutunulira mu situation y'okukola oluyimba olwo enkoko wasabye zabadde mmeka ebifo byabadde bimeka ng'okola oluyimba olwo? Ako mu kuyimba just ofuna eddoboozi saalidde nnyingi kuba nabadde ninamu alusazi asiri mulamu nnyo nesobola nga n'obotabakaluubiriza banno abokola nabo bampadde just obukoko buno zino obulamba obukuba sama buno bwe bagiriramu mu kyuma kino zifaanana zino ze batunda ku ekibaketi ekimyufu KFC ezo just bwabadde buna naye nga sisobola kulya nyingi. Okay. Olw'embeera. Muvaamala okuyimba nga sinadda wa Bettina. Oluyimba no wayimbyemu wafunye ekinyegenyege okuba nti otandika okuyimba. Nafunyidde ddala kubanga kati nalabye nga mu luyimba luno lwaki nze gubasembezaayo ne bagamba balabye amaanyi gange. Kati nnoonya muwandiisi. Bettina abadde ayogera nange ku bya kolabo nkyabirowoozaako. Awo wennyini otutandikira nnyabo. Kolabo wadde ne kolabo emu ku kolabo esingwa amaanyi kati akayimba kabayita long time. Kali katya kakoze katya mu lockdown ono? Katambudde bulungi Mukama atuwadde ekisaaki. Akayimba ako kamala okukolebwa abantu ne bagamba Bettina ali mu nkwano ne Rain ne Maulana. Bigambo by'abantu era nga bw'ogamba. Bigambo bya. Kyekituufu. Tuli ba mukwano, we are friends. Bukiso bwavugavuga mu video abantu bagamba butya. Tata Sam. Mukwano ba. Mikwano gyange Rain and Maulana. Tewali chemistry yenna. Tewali. We are friends. Nafunyemu ekirowoozo si mu bubi. Akayimba naye nkagala nnyo ate Rain kyali wange blaza wange kuviira ddala nga tanaba nakola comedy twali naye ffe eyo ebiki era in fact ebingi anyway saagala kuddayo kwenyumya naye Rain gwe mmanyi tanafuna muntu omwana muwala oyo bebi kyolaba ekyo lwakuba bale kifaanana Mama Sam nakyo ndabanga ekitanafuna muntu kati neŋŋamba olwaki mudda mukoma mu kuyimba buyimbi mbuuza mukoma mu kuyimba buyimbi laba alina ne buno buddimpo buno bw'abaana abato si bukolebwa ddala olinakyo neŋŋamba muli mutima kati muba musse Yesu nga n'abamutta baasonyiyibwa lwaki munnange mukoma ku longolongo time nga waliwo erino weddagambo mbadde nsubwa Rain tyabuyita nabukiisi mbukiisi ogambye ogenda kumpa nange ku bukiisi. Tata Sam muddemu lwaki ekintu temukyambuya ne kidda ku level eddako? Temukimaking official. Yabuuziza ekyo kibuuzo. Ate nkiikiridde abatulaba. Basaba ne banyabo. Mbakiikidde mbuuza. Nammwe nga bwe mwebuuza. Mulaba Rain nono baba basse Yesu ogwokubiri. Baba batuyiseeko nnyo. Tuddemu awo. Sina kyenyinza kugamba ku kibuuzo kya Tata Sam. Omusajja afaanana bubi nnyo tomusobola kukiwamba. Nze mbyogere eri tujje. Tafaanana bubi. Tuwe budget y'abasenga ne bakkojja. Kituufu. Seriously, si mukusa omanyi ba comedian balowooza tusaaga nnyo. Bino si byakusaaga. Bettina tuwe budget ya senga bamaama bali bameka bakkojja bali bameka
bani betulina okuwa kanzu eyo tujayo budget eri ku mukolo ewaka balina kulya byenkana kibya sente mmeka nakubanza ontekera ku budget yange ebeere ku site era bino byebakola nti oluwombo lwa simanyi oluwombo lwamuko era oluwombo lw'omuko oluwombo lwa Tata Sam osazeewo aje okiriza basooka kujja ne bankakasa basooka kujjeeka ne bankakasa nti bali serious Tata Sam Rain kanzije twogere ku nso laba ekintu kyotwala osaana omwana n'olabira ddala ng'ozadde omwana ng'ozadde kazungu kana kagenda kuva kati osuubira okuva omuntu agenda okuva muno ng'alinganga Mama Samu manyanga ng'alinganga omulala oba na papa kinze Mama Samu amuse okay nga tudduka Bettina akayimba kano wayimbye ani akwita okubeera mu luyimba luno manager wa Suna yankubira ne nange nzija nembeeramu kubanga era Suna yategeka ani akuwandiikidde oba gwe wandikidde banyambyeko simanyi nnyo okuwandiika naye era banyambyeko Evans yanyambyeko ne OS nanyambako okubye akagoye k'amaanyi ani aya designinze eno bagita boyfriend trouser oba wasuze kuwamu si kyekyo designer yabimanyi oba wasuze wa mwami wasuze wa mukulu oli gwe boogerako oba wasuze waka either kwawe oba kuwa omukulu nsula wange era bino byonna nze ne designinga nze kennyini ndaba ekinnyumira kyennyamba ani abadde ka makeup ako akaliko bamuyita Carol Jingo yakoze ka makeup ngenda kufunira omukyalo omuwala bamuyita Zahara akola bulungi ka makeup video shoot edaka kwatemu akola bulungi akwagala nnyo atakola bulungi Tata Sam tonayimba sinakulaba ku setting nga tudduka ogenda kuyimba nga kamera bazigyewo video erimu abayimbi 7 of course I'm not sure nti oba tunamaliza naffe naleero naye since we bali nange wenzize tugenda kola abantu abamuke wakoze mu luyimba kati kowe mu balabe ku bidongo biri oba nyimbe kapera ono kasooke gwogalewo engeri gye wabadde gwayasembyeyo sooka ke wayimbyemu Bettina namukasa kansabe esala yaffe wulirwe bayimbi tutebwe tuddemu tujoge kubanga music is life awatali music ne Bettina mwe muyimba emikolo n'embaga tembadde binga okaabye mukwano anti labayo omuntu uliriza omuntu akukubira essimu n'agamba nti nkwagala ku mukolo nange nakugamba bansabye abantu 5 nkwe emitwalo 5 e Masaka so nekiika ne budget yasalise n'omaliriza nga togenze emmotoka yoyo enywa emitwalo ndowooza 3 kati agendako nawo wa makeup ayina ofuna olugoye abatera ofuna omugole ayambadde green naye nayambala green kozi ono ye green ono papo pinki ono pinki ono lwedi ono kibulaka naye nga kivavava mu ekiri nze nyambadde kinange kivavava Starboy oyambadde Wizkid ono Wizkid okubye eno kala bagita Wizkid ye Starboy ne Big Eye beba Starboy tumanyi kati eno kala ki Wizkid Starboy bulaka ne Starboy zeno mbadde Starboy bane manyi lwedi abantu bawoche wakubye mu luyimba tudoko nange Tata Samu sikyalya ku nkoko alusazi zinuma bambi muzeyi tute zimulumanyo baba talidde kificyanko ku Tata Sam aba nokunye kuganyogozi ate Bettina wategera nnyo oba na papanda abawa Mama Samu wangu ebigere byantunda okay thank you so much tubatadde mpola so nenga Bettina tukutadde fe ekipya kijja under Bettina tulina ekipya kijja yeah I'm in studio kwe yanti ngabo bimanyi kwe yampola muzeyi bwatuyamba n'atutta netuddamu okukola awo tujja amanyi gajja kweyongera ate nebyenfumba mu studio mbijjeyo mangu Amina thank you so much yabade Bettina namukasa nga ali kuliyimba muzeyi tute project esombodde obeere abayimbi abenjawulo so katwengere twetolembwe timpola mpola twongere okubanga tuttanya tulaba abali ku state abala bagamba ki